bwekityo wabula omuntu gwe tulwanyisizza okumala emyaka 4 alabika yatadde mu NUP okugulu alabe ddala Bannayuganda basobola okukola okusalawo nga Bannayuganda oba abayina mutaana abanywezeza. N'olwekyo mbakuutira nti Abaganda bagamba obwato bufa magoba. Ekiseera kya Bwana Museveni okugenda buli omu akiraba kikola ki? Wakati nga kigenda buvunaanyizibwa bwaffe nga Bannayuganda okulaba nga tutereeza ensi yaffe. Mu lutalo luno lwe tulimu buli omu waasingira okwetaaga munne. Kino kiri beyond political parties. Tulina okulaba nga tukola okusalawo nga Bannayuganda. Bwewejjako Sseggona munnamateeka omusajja omugezi aweebwa ekitiibwa ensi yonna ekyokulabirako. Ffe abaana abaffe tubaweerera tusonga ku Sseggona. Omwana omugamba genda ku university osome nnyo obeere nga Sseggona. Kati abaana baffe bwe banaalaba nga abantu abalinga Sseggona basobola okuyisibwa mu mpisa efaanana bwetyo, mulowooza banaasoma ebitegeerekeka? N'olwekyo abali wano mbasaba bubeere buvunaanyizibwa bwaffe okugenda eri Munnayuganda yenna okumunnyonnyola ensonga eno. Era mbadde ssebo w'ekitiibwa nkusaba omulundi guno oleke kubeera na ku political party yonna. Oba oliawo kijja kuzaamu political parties empisa ezimanya nti ffe abantu ffe tulina okufuga political parties. So si political parties z'okutusalirawo zo byezaagala. N'olwekyo ku mulundi guno nkusaba okkirize ojje bwannamunigina tulonde na kabonero tugende mu maaso g'abantu, abantu bakole okusalawo okusinga okuba okulungi. Ab'ebibiina ebyenjawulo njagala okwebaza mutabani wange Alan wa movement. Nalabye ku program gye yabaddeko ekiro nga kuliko wa movement naye nga naye yeewuunya biki NUP byekola. N'abantu abalala bangi abawulidde okumwa kwa kaadi eri mukulu Sseggona abagitutte ng'ensonga eri ensi yaabwe, abagamba nti tusobola kuzimba nsi nga twejjako abantu abafaanana bwe batyo. Tosobola kuzimba political party ng'olowooza nti gw'oyagala obeera omunene, abatono abanene olina okubagobamu osigaze abatono abajja okuwulira. Political party bagizimbira ku bantu era abantu be bakola political party. This time round President Kyagulanyi yagenda okubeera president wange nze, naye ku bwa member bwa parliament nteekeddwa kuyimirira na Medad Lubega Sseggona. Abakungu mwenna abali wano, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama mulungi obudde bwonna. Mukama waffe yeebazibwe. Erinnya Nachwa Shakira Kakungulu era nga ne mukyala Mumbejja. Neebaza Mukama ansobosezza okubeera nga nsemberera omubaka ow'ensonga, kubanga ekyamazima emabegako tubadde tetuli mu byabufuzi. Omubaka waffe Medad Lubega Sseggona n'owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert batusikiriza okuyingira mu byobufuzi. Zino ze zimu ku nsonga ezansikiriza okulwanirira demokrasi, okulwanirira enkola ey'amateeka, okulwanirira obwerufu, okulwanyisa corruption oba enguzi. Naye kyanaku nnyo nti ebintu ebyo tetusobodde bituukiriza nga vetting zigenda mu maaso. Ekyamazima twewaayo okuweereza ekitundu kyaffe wadde nga tulina emirimu gye tukola. Naye weesanga nti omaze olunaku lulamba ng'oli ku kitebe olinze kuvetinga
ne bakubuuza ebibuuzo byonna ng'obiyise nga tewali n'ekimu ky'ogudde n'otafuna results kubeera ng'omanya ekyo kyavudde mu bye wagenzeemu ate n'otakoma okwo n'obeera ng'obudde obumaze naye nga waliwo be bateeseteese okubeera nga bo baweebwa kaadi nga oba baveetingiddwa oba tebaveetingiddwa naye nga bo ku lisiti olwedda kwebali. Honorable Tom Sange waali wano teyagenda galuka naye ekyamazima ekyamumisiza kaadi kubeera ng'awagira ow'ekitiibwa Sseggona. So ensonga ezo nsaba ab'ekibiina tutereezeemu ffe tukyali ba kibiina nze obyebufuzi ntandikidde mu National Unity Platform era omubaka wange ye yanjogereza okubeera nga nkola ki n'ensimbawo naye mu kaseera kano tetuli basanyufu n'ebyo ebimu ku bikolebwa ate era nga byetulwanyisa. N'olw'ensonga eyo nsaba twetereeze akabonero ssaawa amaanyi g'abantu nzikiriza nti abantu b'e Busiro bagenda kukola okusalawo okusinga obulungi. N'olw'obugambo obwo ku Wakiso Town Council nsaba buli omu ayogere erinnya lye. Nakalemalo Institute Sendagire, Deputy Speaker Kyengera Town Council. Fenga bannabusiro Kristi abatali kulonda kwonna omubaka waffe Sseggona Medadi Lubega Kajanga tugenda mumuzaayo mu Parliament kubanga ye mubaka w'ensonga. Tetwagala ggwanga lino lifiirwe abantu ab'ensonga. Bino ebya kaadi temubiwadde kitiibwa? Ebya kaadi okusinziira kaadi engeri gye zaalondebwamu nga teziringanga kaadi zetubadde tumanye engeri gye ziyitamu. Kaadi tuziwa ekitiibwa naye bw'olaba nti kaadi basinzidde okugaba kaadi baffe sitwabaddeyo tetumanyi naye nga tulaba nti tewali kibuuzo mubaka waffe tetusuubira nti ekibuuzo kyamulema era tewali kyetusuubira tetulowooza nti ku gulawundi bajjako titaliiko ku gulawundi kwali ate nga n'ebibuuzo byonna tulowooza nti yabiddamu bulungi ate ng'akoleredde abantu n'ekibiina kya National Unity Platform akikoleredde naye nga tuli wansi wa Honorable Kyagulanyi Ssentamu tugenda okwogera ku bwa MP wa MP Medadi Lubega Sseggona ye waffe ate Wakiso District ayina kwetambula etya lundi guno nga sitemezza naliiso totuswaza n'otuleka takola ki tatuswaza n'akola ki tukyakulinamu obwesibe tukyakwagala nnyo nga n'abalala bwe batakimanyi ku Busiro East tugamba nti gwagwanidde abeegwanyiza bangi naye ani agwanidde kyekikulu kyetugendamu mu 2026 bantu bangi beeteesewo tebagwanidde ne tutunuulire ani agwanidde. Nalwamu Olivia akabonero kange essaawa Ssaabasajja Kabaka awange. Maama Speaker wa Kyengera Town Council atutwala ba councillors abatwanjuliddwa abakulembeze b'ebyalo LC chairpersons na bonna abakiika nammwe abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo naddala ekyange nga mulimu ne bendabanga abatendewaliddwa abataka bassebo era ne bannyabo. Bw'okula n'ozaala abaana batandika okwiyeeyereza nabe litabani lyange erino eryakalevu le MC maze ku podium mbu nalyo nga ligezaako okulimba abantu nti lyogera nga nze abooluganda bwentyo bwe njogera. Njagala okwaniriza baliraanwa bange era mikwano gyange. Mwami Arthur Ssemwanuke Lubega oyo atudde awo ye muliraanwa wange wa waggulu wali baliraanwa baffe abawaggulu abanyigiriza ffe abali emmanga. Ayina emyaka 87.
awezezza emyaka 89 yaddira ddala ku nze. Mwami Ssekabira, ekyamazima Mwami Ssekabira simulabangako ku lukuŋŋaana lwa byabufuzi, naye olwaleero azze abakiikirira abataka bakuno. Ndabye muto wange Paulo Sendija ye defense w'ekyalo. Abooluganda, Zabbuli ya 23 olunyiriri olw'omukaaga lutugamba nti obulungi n'ekisa tebiremenga genda nange naatuulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ejjinji. Ekintu kyokka ekikusaanyiza okutuula mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi bwe bulungi n'ekisa. N'olwekyo temulekeranga awo okukola obulungi ne bwe buba bukoleddwako ebitali bya bwenkanya. Tulina ebyafaayo. Ekisinde kya people power nga batugobaganyiza mu woteeri zonna kyatandikira wano we tutudde. Nalinawo omusajja eyazaalibwa nga wabulawo akabanga. Ekiseera ekyo yali nga mulwadde nga muyi, nga batusiibudde ng'era mu nnyumba akwatibwako omuntu omu maama we asembererwa nze kasimukwatako. Era DPC yali ensangi yaŋŋamba nti okimanyi olina omwana omulwadde mu nnyumba. Abantu bano batulondoola. Ensi temanyi bulabe bwe tubeeramu. Naga kati bw'enkuba tiya gaasi mu kikomera kyo omwana we awona. Ne mugamba bwe kunaaba okusiima kwo tuwaayo omusaayi n'amagumba. Kamala Ssebwana yali atwala essaza lino Oweekitiibwa PK Sengendo yatumibwa abataka b'e Busiro wano okugenda mu lubiri asabe Ssaabasajja asiime anzikirize mpumulo bwa minisita nzije mbeera omubaka wa Parliament. Bannange obwa minisita Mmengo wano buwooma. Tulaba abaana be baleze ennaku zino ne babaliranga bwe baagala oba ne mubaliranga bwe mwagala kuba ndowooza abamu mwe mubazaala abatamanyi kitiibwa kiri Mmengo. Ffe abakyalina ensa tukkiriza nti ekitiibwa kiri Mmengo wano tekirekeka. Muganda wange Oweekitiibwa Mohammed Muwanga Kivumbi yajja ne tutuula mu ddiro lyange awo emirundi 3 egy'omuddiriŋŋanwa okunzikiriza sanzije nesimbewo olw'obulungi bw'ensi yaffe. Mu kutegeera okw'omuvubuka w'emyaka egyo mu kiseera ekyo mu nsi efugibwa obubi nali bulungiko, nali yaddeko. Abajjukira kumanyi ebyawano omukadde wanzijukizza abali obulungi mubapimira ku mmotoka. Oluusi temufaayo baba bazivugira ku mabanja. Nali nvuga emmotoka Mercedes Benz nga mpya tuku dark blue yali UAL 882 nga ninawo ne BMW nga ninawo ne Land Cruiser ekola ejewala nga nina n'akayumba ako Katonda ke yampeesa ekisa. Ng'abantu balowooza nti abantu abalinga nze tuli bulungi. Ekyamazima maze kubeera mubaka wa Parliament nenzikiriza nti nali bulungi. Kubanga bw'omala okuyingira public office buli muntu yenna eyakuzibwa nga bwe yakuzibwa eyakulira gye yakulira Katonda gwe yawa emikisa nga tagikozesezza oba nga tagikozesezza bulungi n'atasaanidde kwatula linnya lyo alikwata n'aliteeka mu bitaba n'alisiiga entoomi. Bwe nakkiriza okubeera omubaka wa Parliament ow'ekitundu kino neeyama okusigala nga ndi mwesigwa eri Katonda eri abantu n'emmeeme yange
nebaza Katonda ebyumbikoze. Bwe natuuka wano mwami Sempiira ababuulidde nagenda mu ggombolola y'Emmende okusooka baŋŋamba nti sijjira ku kaadi y'ekibiina ekya DP oba ekibiina kyonna nti bwe mbasikkiriza kujjira ku kaadi y'NRM nzija independent. Ne mbagamba siri independent, nina ekibiina. Weewaawo mbadde mpeereza Kabaka nga siina ddembe lyakubeera ku nkuŋŋaana za bibiina. Mu kiseera ekyo nali mmaze okukutula emmotoka nnamba. Emmotoka ngikutulidde mu lutalo korona gye nasooka okuvuga nga ndi mulenzi muto eyakafuluma alina future alengera gy'alaga mu mirimu gy'akola. Muganda wange Muhammad Muwanga Kivumbi yali akulira ekibiina ekya Popular Resistance Against Life Presidency. Nga gye babakwatira yonna nze ŋŋenda. Abantu abampanga amafuta okugenda okununula abantu abo nga bagatta ku gange yali Oweekitiibwa Damiano Lubega. Akaddiye Mukama gy'ali amusaasire munafu ddala. Omulala ye Oweekitiibwa John Ken Lukyams the man. Sirias amaanya muntu ne bw'abeera mu kibiina ekitali kyange. Omuntu owookusatu ye Lord Mayor w'e Kampala Ssaalongo Erias Lukwago. Kubanga gwe nali nkola naye tugenda Sembabule Kayunga ne bweru wa Buganda abamu ku be nanunulanga ono Lubega oyo kati kanso gwa Kasaato ne gurupu endala gye mujjukire y'ebiseera ebyo. Kasaato ndowooza akyalemereddwa naye nga tuli bumu. Abooluganda bwe natuuka mu ggombolola y'Emmende gwajabagira kubanga baŋŋambanga nti eyo bw'obanga towanika kigalo ekyalwala entunuka tolinnyayo. Era ekyamazima mu kisanja ekyasooka 2011 mu ggombolola y'Emmende bampangula n'obululu 55 naye nga nze nsoose okulaga nti nsobola okuteekawo amaanyi mu ggombolola y'Emmende ku ludda olutegeerera gavumenti mwe lwe muyita olugivuganya. Ekyamazima abamu ku ffe bwe tunaafuluma nga tetwegendereza n'okutegeerera gavumenti kuyinza okukomaawo. 2016 twamatiza omusajja gwe bayita Wilson Serwadda. Tazze wano naye obubaka bwe mubufunye butuuse. Ne tumutwala Emmende okumusimbawo kuba yaliko omulwanyi munnaabwe bwa ssentebe w'eggombolola ne batuwangula. 2016 twaddayo Emmende. 11 twabula wadde omuntu akkiriza okwesimba ku bwa kansala nga si wa NRM. 16 ne tufunayo bakansalas basatu. 2021 ne tuwangula kumpi ebifo byonna ng'oggyeko electoral colleges. Okwali kufuba kwange nammwe abooluganda abakkiriza okutambula nange nga kapiteni wammwe. Ssentebe ali Emmende olwaleero kugombolola yali nnuma ekula bigwo. Yali agumidde era ng'amanyidde ebigwo ng'era kyafuuka paati ya bulamu bwe. Ne muyita ne mubudaabuda ne mulera ne mujuna ne mufuula ssentebe w'eggombolola. Waayitawo ebbanga ne nfuna ripooti eziŋŋamba nti ssentebe w'Elsi 3 yawandiika endagaano ezitunda ebibanja bya bannamwandu ne bamulekwa. Ne muyita era mu kulera kwange okwa bulijjo ne mubuulirira ne mubudaabuda nga ndowooza nti tusobola okumuggyamu omuntu. Ekyo ne kinnema kubanga buli muntu yeesalirawo ng'omuntu omukulu. Bwe kyannema ne nsooka nsirika nagenda okuddamu okuwulira nti alwana nange. Ninga sirwana naawe muto wange, nwana na bikolwa byo ebigenda okututtira erinnya. Nayitibwa ku kitebe olunaku lumu ne mbuuzibwa ensonga ezo. Ne ŋŋamba nti temubuuza nze, ne mbawa ebikwata ku bataka ab'emulugunya. Simanyi gye byakoma kukolebwa. N'agamba nti oke, oba oyagala okunsuuza we ntudde nja kwegatta naabo abakulwanyisa. Ne nseka kubanga olwana nange ekyamazima musingako obuwanvu, musinga emikisa n'ekisa kya Katonda.
nedda ssebo tomuwaayiriza musinga obuwangu nakwasibwa obuvunaanyizibwa okukulemberamu bannange oluvannyuma ng'ekibiina kyaffe ekya DP bamaze okikolako transfer egenze mu mannya g'omukadde bwe twasalawo okukwatagana ne bannaffe omuli ne pulezidenti w'ekibiina kyange ekyama ye yakibotola ne kindeetera n'ebizibu kubanga abamu byenkola tebabimanya era saagala babimanye bw'oba ow'okulwana okweggyako obwannakyemalira oteeka okukola ebiri overt n'ebiri covert ekimu ku byali covert kwe kuleeta n'okusikiriza muto waffe Honorable Robert Ssentamu Kyagulanyi ajja asaba obwa pulezidenti bannaffe kyabanyiza olw'omutwe gwe tubalwazizza era n'enfuna obulabe bw'amaanyi bwe nakwasibwa obuvunaanyizibwa mu Kampala Metropolitan Area okulemberamu bannange okusiguukulula NRM wonna we yali esiisidde ekisa kya Katonda kyandiko ekyamazima ebifo bya Parliament mu districts Kampala, Wakiso ne Mukono twabiwangula ng'oggyeko ebifo ndowooza 2 ekyekira n'ekya Mukono South ebyagwa mu mikono egya Friendly Forces owekitiibwa Honorable Ibrahim Ssemujjunganda ne muto wange Fred Kayondo gwe twali tulese mu DP actually twayingira naye mu NUP naye n'atafuna kaadi n'addayo kaadi ya DP n'atuwangula sirina kwejjusa kukola bulungi poliisi yayigganya ab'ekibiina kyange nti ne bwe tuteeka olukuŋŋaana nga luno nga watubula bonna tebatukkiriza olunaku lumu bwe nali nga ngenda okuziika mukadde waffe Matiya Mujuzi eyamanyibwa ennyo nga Sika Bugaali nga ntuuse mu kkubo nafuna essimu eŋŋamba nti bwonna batugobyewo tukole tutya ne nkomyawo olukuŋŋaana wano wennyini bwe baba veetingira abakansalazi bonna nali simanyi nti waliwo omuntu eyaddira amaka gange n'agafuula a scene of crime okusololezaawo ssente ku bantu beyawanga kaadi z'obwa kansala kiddemu nali simanyi nti amaka gange nga waddeyo kukola omulimu omulungi omuntu agafudde scene of crime kwasololeza ssente eri abo abeegwanyiza okufuna kaadi z'obwa kansala ebbanga bwe lize liyita nzize empulira n'entegeera bingi naye era ng'omukulembeze nakola ogw'okubudaabuda waliwo abakulembeze be tubeera nabo ng'ekyamazima omuntu omu yabba n'ennyina ku mugongo ku lukuŋŋaana nga luno n'owaayo ssente zigule soda nga nsi eraba omuntu n'azeevubika naye n'akala amaaso bino byenjogera si byange si bya bukyayi ng'omukulembeze byonna nabimira lwaki kubanga namanya nti abakulembeze baba n'emmizi balera bayamba basonyiwa bayigiriza ne bagenda mu maaso manyi bingi ebimu bya buntu naye ng'ekikula ky'omutegeevu ebimu sijja byogera wano olwaleero tulina bye tutuuseeko mu myaka 14 n'ababali 15 mbakkiriza kubanga mujinjagaliza njimaleko nga sinnaba kweyongerayo mu lugendo oluddako essaala yammwe eddibwemu kakati basseruganda bwe natuuka mu Parliament nalondebwa okulira akakiiko ka Public Accounts Committee nalondebwa okulira akakiiko akakosase nga bwe mukamanya nalondebwa okubeera lead council mu kakiiko akanoonyereza ku sekita y'amasannyalaze nalondebwa okutuula kakiiko aka Legal and Parliamentary Affairs Committee kati okumala emyaka 14 n'emyezi 4 nalondebwa okutuula kakiiko akakosase mu kiseera ekyo akakulirwanga Katuntu Abdu omubaka w'Ebugweri n'oluvannyuma akaweebwa omubaka muto wange Munyagwa Mubarak
Mugati gwa Bata akulira olwaleero ekibiina ekitambula n'olusaniya lw'omuceere. Oluvannyuma nalondebwa okukulira akakiiko ka Public Accounts Committee akayitibwa AFROPAC, the African Organization of Public Accounts Committees. Ke kakiiko obukiiko bw'abakalondoozi mu paalamenti za Afrika zonna. Omulimu ogwo nkyaguliko bassebo ne bannyabo. Ekisanja kyange kiggwako mu Novemba wa 2026. Nkiddemu kiggwako Novemba wa 2026. Kijja kuggwako olw'ekisa kya Katonda nga ndi mu paalamenti eddako. Omuziziko gwokka ogubaddewo okunnemesa ekyo ebadde meeting ya leero. Nalowoozezza nti mbayise kubawuliriza amagezi ge mumpa. Saategedde nti muzze kumpa biragiro. Ekigendererwa kyange n'ekyammwe byawukanye. Be nayise bampa amagezi ate bo basazeewo okumpa biragiro. Mubaddemu ne kojjange agambye, Kojjamale agambye nti sazze wano kukusaba nzize kukulagira. Tujja kukituukako obanga nzikiriza obanga nfuuse ng'abaaluno nenkujemera nnyabo anzaala ggwe. Politics of deception in the struggle against the dictatorship. Abooluganda kinteereddwako nga bwe sibagabira ku ssente. Abooluganda oli agambye sibookyayo. Ndowooza ngenda kutandika okuyita n'akabiriiti. Abamu mba njagala okubookya ngenda okulaba nga mweyokyezadde emimwa. Kaakati omutuuze omutusanga yeeyokeza ng'eriiso ddene nga limyufu nga mukambwekambwe naye ng'ebintu ebimu tabiziga. Abooluganda eyaleeta ekigambo ekyo yali mubbi wa bibanja Mugombolola eno. Yabbanga saayagadde kwogera mannya mwemumanyi ate saategedde oba simanyi nti ne gwenjogerako mumumanyi naye bwe muba mumumanyi Mukama waffe yeebazibwe. Yatambulanga ng'agenda atabaalira mu bibanja bya bannamwandu ne bamulekwa. Mu kiseera ekyo yalina emmundu za Kayihura ng'era zikola. Olunaku lumu twali mu tenti ya Ssaabasajja mu weema ya Kabaka nga tuli Kinaawa High School, abaaliwo mwaliwo. N'asituka okugenda okubuuka n'amalala mu maaso ga Kabaka. Pisto nevaayo n'egwa ng'atudde mu tenti ya Kabaka. Kuba mwakafaananya omuntu bw'atyo atudde mu tenti ya Kabaka, alina pisto, alina n'ebyafaayo bye tumanyi. N'agenda ng'agamba abantu nti sibagabira kubanga agenda amansaayo 2-3-5 ng'era omuntu atali mukulembeze era atalumirirwa baana ba banne kuboonoona.